Bibino ebituviirako okubonaabona era bye bino ebituleetedde okubonaabona ennyo mu nsi yaffe eno nnyaffe Uganda. Abasinga obungi tulabirawo nga tubonaabona, abasinga obungi tulabirawo nga tutambudde ku basawo, abasinga obungi tulabirawo nga tuteekeredde empewo, abasinga obungi tulabirawo nga tukola ebitugambiddwa. Abamu ne tutereera, abamu ne tutatereera. Awo nno wava enjogera egamba nti tobuukira gundi wabuukidde. Noonya ky'oteekeddwa okunoonya mu bubwo nga otambulira mu ngatto zo, so si ku bigambo bya gundi. Osanga ojja kwetereeza kyokka ate bw'oba totereera si musango gw'abaana bakukolako. Oluusi obuvune buba bukuliko nga buviira ddala mabega. Eriyo bakadde baffe abaasookawo oluusi nga lubaale baamwokya Masabo baagwokya, ate eriyo bakadde baffe abaasookawo oluusi nga lubaale baamusiba busibi, ate eriyo bakadde baffe abaatusooka oluusi nga lubaale baasiba bukalu nga bagamba nti abaana abaliddawo jjajja be mubanjanga. N'oba bakadde baffe nga baakwata ebintu ebyaliwo ebya lubaale bye baasangawo ne babitwala mu masaŋŋanzira, abandi ne babitwala mu mugga, abamu ne babitwala mu biswa ebifulufu olw'obutaagala mpewo. Kakati njagala tuzuule gwe nange n'omulala ali eyo otegeere nti osanga emabega waliwo ekyakolwa nga kikyamu. Okubonaabona kwaffe tekuzze kwokka, okubonaabona kwaffe kuvudde ku bantu ab'enjawulo abaatusookawo olw'enkwata gye baakwatamu ebintu. Lubaale ennaku, era ennaku ekuluma bw'omu. Kyokka ate bw'otandika okutambuza ennaku yo, ate gy'osanga bannakigwanyizi oluusi abakujja ku mulamwa. Era abantu ab'enjawulo ffe tubasekerera. Tufunye nnyo abantu ab'enjawulo nga ky'okola okimanyi, ky'omulambika okimanyi, wabula nga ye buyina kuba bugumiikiriza. Abantu abamu balemererwa mu kkubo kubanga lubaale lugendo, lubaale mayiro. Buli omu tamanyi wa waaviira mu takisi. Ono olwaleero wava mu takisi, mukwano gwe alowooza naye w'alina okuviiramu. Abamu lubaale bamutambuliza ku nnugu n'obutaagaliza. Oyambiddwa otambuddeko ky'otambuddeko, obadde mu takisi, takisi otuuse w'oviiramu. Ate olowoozesa ne munno nti naye waateekeddwa okuviiramu. Bangi abakotoggezi bakotoggedde bannaabwe nga bo basuubira nti bw'anaamuwa amagezi osanga ajja kuviiramu naye we yaviiramu. Abantu abasinga obungi ffe tubatunuulira ne tuseka, ne tutunuulira abasiruwaza bannaabwe, ne tutunuulira n'abo be basiruwaza ne tuseka kubanga ffe tumanyi. Oyinza okukola ku muntu, oba oyinza okukola ku bantu tugambe babiri, omu n'ayambibwa mu lubaale waabwe ng'ebizibu si bingi n'atereera. Ate ateredde n'alowoozesa ono gw'okyakolako nti jangu okolere n'ebintu oba jangu ogende wa gundi. Ono bambi najja abeera wakati, gy'ava tamanyi, waali tamanyi, ne gy'alaga tamanyi, wabula akyazunzibwa ekigambo ky'omulala. Akyakola lubaale muntu, mu kifo ky'okukola lubaale muzimu gwange, omuzimu gwange gugamba ki, obubaka bwange bugamba ki? Najja yeesigama ate omuntu najja yeeyunga amaanyi ku muzimu gw'ono. Kola kino ojja kutereera, kola bw'oti, tambulira eno ojja kutereera. Abantu abasinga ebintu babizzeemu buto ne bye baakola, naye nga kiva ku bakotoggezi ababagamba nti ebyo oluusi bye muyiseemu temubadde makulu, ate ng'oluusi bye bayiseemu bazze boogera ne bajjajjaabwe. Kale nno bantu bwe batyo bangi. Lubaale lugendo, lubaale kkomera, lubaale ssomero, ate lubaale emmotoka. Buli omu alina w'akoma
era buli omu alina waaviiramu. Era nga bwe mulinnya emmotoka mu takisi si mwenna nti mutuuka ne muviiramu ku siteegi emu. Abantu abasinga abakyatambulira ku bigambo by'abantu empewo zino temujja kuziggusa. Osobola okuva ewantu nga woovudde ensonga weeziri, wabula olw'okutambulira ku bigambo by'abantu n'okwererejja ate n'ogyolowooza nti ensonga ziri waagundi. Kyokka ne waagundi oyinza okusanga weeziri naye nga ne woovudde weeziri, kati tolaba nga ggwe abeera atangatanga mu bifo ebyo gw'obeera omusiru. Abantu tebandiwulirizanga muntu mulala oba nkusanze mu kkubo oba oli mukwano gwange, abantu bandiwulirizanga bajjajjaabwe bagamba ki. Abantu bandigenze nga beetegereza ensonga zaabwe zizze zitambula zitya okutuuka oli okumugamba nti ekyo kyokola si kyekyo. Genda ng'ogoberera nti omwezi bwe guti nayogeranga ne bajjajjange bwe nti era ne nteeka mu nkola, n'omwezi bwe guti ne njogera ne bajjajjange bwe nti era ne nteeka mu nkola, n'omwezi bwe guti bajjajjange bagamba bwe bati ne nteeka mu nkola. Olw'okuba tebigguka ate oluusi ebirowoozo n'emisango mubyesigamya ku bano ababakulembera. Oluusi akukulembera asobola okuba akuyambako okukutaputtira ekyo. Mu busibe bwo ne wa gy'olina okukoma nga takiinaamu mukono. Jjajjaawo yaba alina omukono muwa siteegi ki w'olina okuviiramu. Kyokka abantu abasinga batunuulira abakulembeze b'ebifo. Abakulembeze b'ebifo ne babeetikka. Kyokka abantu abasinga obungi ajja n'ekirooto ng'aloose ewantu nti wano we nina okukolera ensonga zange. Kyokka ekirooto ekimuleese era kye kirooto ekirimuzzaayo. N'atambulira ku kirooto ekimuleese nga bamulaga nti olubiri olwo lw'olina okukoleramu ensonga era ng'obubaka abuyina era nga bungi. Kyokka ate n'atalinda masiibula nti jjajjange agambye tugende. Kati bw'atagalinda obugumikiza nga bugaanye gy'asanga mukwano gwe ate n'amuzza ewalala. Kyokka ewalala naye bayinza okuba bakola naye abaffe kibadde kyekyo, jjajjaawo y'abadde akikulaze oba muntu y'akikulaze. Omuntu gye yanditambuliza ensonga naddala kw'ono olubaale ow'olutentezo w'olubereberye wandibadde ng'otambulira ku jjajjaawo si muntu, jjajjaawo y'alina okusiima ekifo. Abantu abakutogezi bangi nnyo bateeze abantu ab'enjawulo okubaggya ku miramwa, okubawuddiisa n'okubategeeza nti be bategeera ennyo. Lubaale ono abeeramu abawi b'amagezi bangi. Obuzibu bwa lubaale ono nti teyeeragulira muzzukulu. Omuzzukulu oli waddembe okutambulira ku ky'oyagala kasita obeera ng'onookiggusa. Omuzzukulu oli waddembe okutangatanga mu mbuga kasita obeera ng'onoggusa. Oli waddembe okuwuliriza abantu kasita obeera ng'onoggusa. Oli waddembe okutambula wano nawali kasita obeera ng'onoggusa. Oyo ye lubaale. Lubaale tagenda kugamba nti we bakulagiridde wakyamu oba watuufu, wabula gendawo ffe twagala mulamwa. Oyo lubaale bw'ayogera. Oli waddembe wano okubeerawo emyezi 3 n'ogamba ke ŋŋende ewalala ng'otambulira ku bigambo by'abantu. Ye lubaale agoberera ekintu kimu, main point, bye twagala obikoze. Lubaale talikwata ku mukono nagga nti mukwano gwo gy'akugambye bakola oba tebakola. Wabula omuntu yandibadde akola lubaale n'amuggusa, ye muntu yandibadde atambulira ku jjajjaawe obubaka bugamba ki, so si abantu bagamba ki, kubanga ye omuntu buli budde ye tategeera. Mukwano gwo buli budde ajja kugamba nti ate awo wooli ebyo si byebyo, jangu okolera eno. Abantu bakyatambulira nnyo ku buwi bw'amagezi ate nga lubaale si buwi bw'amagezi. Lubaale kutuula ku buliri kunoonyereza jjajja ŋŋamba ki. Eriyo omuntu asobola okumala mu kifo emyaka 3, eriyo omuntu asobola okumala mu kifo emyaka 2, eriyo omuntu asobola okumala mu kifo emyezi 5, eriyo omuntu asobola okumala mu kifo omwezi gumu, eriyo omuntu asobola okumala mu kifo emyezi 8. Twogera ku lubaale ow'ensozi atudde ku bulongo ow'obutonzi oba lubaale tumuyite ow'olubereberye. Lubaale ow'olubereberye bw'omanya nti yakkwata aba wa kutambula, ŋŋendo, kutabaala, kutuula wamu, kutereeza nsonga.
lubaale ow'obutonzi olina kwekkakkanya kuba alwawo okuggwa. Mu kulwawo okuggwa abantu abamu beenyiwa, abantu abamu beetamwa, abantu abamu beevaako. Kati mu kwetamwa n'okwenyiwa oluusi ng'ekifo mwali kimutuuse kimunyiye nga ye omuntu. Waasangira omuntu amuwa amagezi ate nga ne gy'alaze ebintu biri yunifoomu. Osobola okubeera nga olubiri lw'olimu bakugamba genda ku luzzi, kyokka ne gy'onoolaga era bajja kugamba genda ku luzzi. Embiri tezirina njawulo ku mbiri zinnaazo mu nneeyisa ne mu nkola ne mu nkozesa. Mu ndoota ne mu nteeka y'ebintu mu nkola tezirina njawulo. Ebifo ebirina enjawulo bye bifo nti ono musawo muganda n'oli musawo muganda n'oli musawo muganda, kubanga bo balaguzi. Bo babeera n'enjawulo mu bulaguzi ate baba n'enjawulo wakati mu nteekerera y'ensonga singa omuzzukulu aba akulemberwa. Kyokka embiri zifaanana. Embiri ekizituddemu kye kimu. Kyokka osanga abantu ng'era bakyabuguyazibwa nti olubiri lw'egindi lwe lujja okukolera. Kyokka embiri azizaala ali omu, era embiri zituddemu omwoyo gwa Kabaka, maama n'abaana abalongo bwe busatu. Embiri enzisa y'obubaka n'entambuza y'ensonga y'emu. Omuntu yanditudde ng'awantu paka lwajjawo ekyo ekyamuleeta. Wabula obuzibu bw'abantu babaako bateegebwa ne bawuddiisibwa ate engeri omuntu gy'aba obwongo bwe bunoonya emirembe, abantu abamu bava ku miramwa. Kyokka ate embiri olw'okuba ze zimu, okugenda mu lubiri olulala si kikyamu. Wabula nti ensonga ezo bakugamba nti eyagumidde awamu n'atambudde, atambudde olina ebiseera bye weeyongera mu nsonga zo. Jjajjawo ayinza okugamba nti okoledde ensonga mu lubiri luno, ekyo kibadde kitundutundu, ekitundutundu ekirala kirumbe mu lubiri olulala, awo tuwulira. Eri abazzukulu jjajjawe gwasobola okugamba nti wano twanonawo akantu katono, akantu akasigadde tujja kajja mu kifo ky'egyendi. Oyo abeera ku mulamwa era akeera enkya n'akwata ensawo ye n'agenda mu lubiri olulala kuba embiri ze zimu. Ate embiri bw'okolera mu luno ensonga zo, jjajjawo nga si yagambye nti olina ekitundu mu lubiri olulala, kubanga mulimu abantu abamu abatamalira mu lubiri lumu, nga jjajjaawe buli bifo yagenda azaalawo abaana oba nga akola obuweereza mu mbiri ezatuulangamu obwakabaka. Kati nga jjajjaawe olina mugumiikiriza, olina kukola kyaggambye. Abantu abamu bayingira lubaale w'olubereberye nga tebamumanyi. Lubaale w'olubereberye ogenda omuvaamu oluusi oba tomanyi kiddako. Lubaale w'olubereberye bw'omumaliriza yakutegeerera, yakulowooleza era yaleeta emaali empya n'ebyobugagga ebipya n'enfuna empya n'emirembe emipya nga awakanya emirembe gwe gye wabanga weenoonyeza. Kati lubaale w'olubereberye bw'omumaliriza tugambe omaze mu kifo emyezi 6. Ebiseera ebisinga lubaale aba yali yaggaana okukola, aba yali yaggaana amaka, aba yali yaggaana ebintu ebirala bingi nga wasigala bw'omu nga n'emikwano gyali gyakwesamba. Lubaale w'olubereberye bw'akuta okujja mu kifo muwadde otambuliza ensonga bw'odda eka era osanga okusoomoozebwa olw'ensonga nti ssente tezigenda kuva waggulu ziggwe. Kati abantu abasinga tebagumiikiriza katundu ako wakati nga basiibuddwa okudda ewaka. Awo we bafunira abawi b'amagezi, gy'alaze agenda okutuukayo nga bye bimu ne gye yava. Abantu abasinga babuuka amazi ate ne balinnya mu nkali. Mu kifo ky'okugumiikiriza akaseera akaddako n'okuwa jjajjaawo obudde okwogera ebintu bye, ate abantu abasinga bawuliriza amaloboozi. Eriyo abantu nga bo omulimu gwabwe kutuulirira abo ababeera balinako we batuuse, okubazza emabega. Okutangatanga mu mbiri si kwe kukola lubaale, wabula okutuula wamu kwe kukola lubaale. Olw'ensonga nti abantu abasinga bakirabyeko, olubiri aluzaala ali omu, era embiri ez'enjawulo zitudde mu maanyi ga Bwakabaka, balongo ne bamaama. Ojja kuva mu lubiri luli nga babadde bakugamba gulira Nakayima olugoye n'olugula,
singa onoosanga abawi b'amagezi ne bagamba nti olubiri lw'egindi lwe lusinga era bw'onootuuka bajja kugamba gola olugoye. Buli kye wakola ebiseera ebisinga obungi mulimu ebimu by'oddamu. Kyokka mu kubiddamu ono omukotogezi aba akulaga buterevu nti tolaba bw'obizeemu ebyeri byali bifu. Tosobola kukolera ku kintu kye wamala nga weetutte wekka mu kifo ekirala. Singa ekifo ekirala kye kiba kikuyise, awo otandikira woba wakoma mu kifo kino gy'obadde. Singa ekifo ekirala okigendamu ng'okigendeddemu ku bigambo by'abantu, ebiseera ebisinga obungi buli bye wakola eno otera okubiddamu. Kati abantu abasinga obungi muyina okwegendereza. Kati twagala tuzuule tubonaabona lwaki. Era mu kubonaabona okwo oloota wekka, ebizibu obiraba wekka, ebyaliwo mu famire wekka, ate lubaale n'ojja omugattamu abantu abawi b'amagezi. Tulina okukola nga tukola lubaale ow'emizimu gyaffe. Tulina okukola nga tetugatta mizimu gy'abantu mikwano gyaffe. Tulina okukola nga tugoberera bajjajjaffe, tulwa mu lubaale olw'ensobi ezaaliwo. Ensobi tezenkanankana, waliwo ennyimpi n'empanvu. Ow'ennyimpi alowooleza ayina empanvu nti jangu eno ojja kwanguyaako. Jjajjawo aba yagga nti ojja kunteerereza mu mwaka mulamba n'ekitundu. Mukwano gwo ne bwakulowoozesa nti bw'onoogenda egindi ojja kuyisamuka mu kisero, buba busiru bwo. Kale abantu balina okufuna amagezi agagoba enswera ku bbi. Eriyo abantu nga bo omulimu gwabwe okitegedde kuwa bantu magezi, ate mu kuwa abantu amagezi abantu bambi wakati awo ne babeera nga ebintu ebimu babiddamu ate oluusi n'ebbanga lyeyongerayo. Eriyo abantu atambuzako ng'era jjajjawo amusiima nga n'ebitundu byabuzayo si binene, n'asanga mukwano gwe n'amuddiza ddala emabega ku kidongo naye ng'ono tayinza kukiraba, n'amuzzaamu buto, buli kimu buto, buli kimu buto. Ono waba akiddamu buto, eyamuwa amagezi n'amulowoozesa nti kati zino z'ensonga entuufu, naye ng'ono tasobola kufunamu magezi gasengejja ti ndi mu kubiddamu buzzi, kubanga bajjajja tibatweragulira. Jjajja mmoto yeegamba, bw'oba tossa, bw'oba tosengejja, bw'oba oli musiru, sina kye ngenda kukuwabula, wabula njagala nze ensonga zange kugguka. Buli kifo w'olaga weewunye jjajjawo akikuweeramu obubaka. Era jjajjawo tasobola kuwakanya ky'oyagala, okitegedde, wabula ekintu kiri kimu, gwe maanyi ga lubaale, gw'osobola okutunuulira omuntu n'oga kati onambuza, gw'osobola okutunuulira omuntu akuwa amagezi n'omugamba nti naye gye mbadde nkolera ensonga, kino mbadde nkikola nga jjajja nnyanukula, kino mbadde nkikola nga jjajja mbuulira ekiddako, kino mbadde nkikola nga jjajja nsiima, era kino mbadde nkikola nga mweso gwa jjajjange. Kaŋŋumiikirize osanga nja kutuuka ku buwanguzi, kuba ffenna tetuviiramu ku siteegi y'emu. Teri muntu anoonyeza munne mirembe, okuggyako omuntu anoonyeza munne emirembe y'ono ti omwana asobola okuba alwadde ettalo, mukwano gwo n'akulagirira ku musawo egindi, kati oyo bw'atyo ye muntu yandibadde omutuufu. Omuntu omukyamu ye muntu addira omuntu ng'abaddeko ne gy'akolera lubaale n'amugamba nti tugende egindi be bajja okukusobola. Okitegedde? Kyokka lubaale w'olubereberye si kwejingira ku muntu wadde omukwatako wadde ki, wabula okutegeerera omuntu n'okumutaputira ekyo ky'aba aloose. Kati tebiriiko nti ono yajja okukwatako ye mukugu, ebintu ebyo bijja kuggwa mangu. No, lwoya lwa mu nnyindo olwejja wekka, omunaku kaama yeerandiza yekka. Ekyo bwe kikulema okumanya omuzimu gwo n'ogutabulamu emizimu emirala egy'abantu, n'otandika okutambula emirundi ebiri, jjajja yamanyi kimu, ensonga zange z'enkuba njo zituusizza. Kyokka kyamanyi oba embiri ozitambuddemu, oba embiri ozimazemu emyaka 10 oba emyaka 4, ye jjajja ayagala kimu. Jjajja waddembe okukuumira mu bifo bw'obanga obadde totegeera, nakkuumiramu ebbanga nga ddene. Kyokka singa oba otegeera, ekifundikwa kye batukwasa kiba ky'amatu 2. Okutu okumu kunaawulirizanga ebigambo by'abantu ne kubisengejja, ate okutu okulala kunaawulirizanga ebigambo ebiva mu bajjajjaabo. Abantu abasinga bagatta amatu 2, jjajjaawo amulagira n'abantu bamulagira. Wakati ogenda okulaba ng'omulamwa gw'abaddeko aguvuddeko, bwe kiba kifo nga mwatambuliza ensonga ogenda okulaba ng'akibanduseemu.
kubanga gundi yamugambye nti feno gye tuli ewanyuma eno gye tuli ewanyuma eno gye tuli ebintu bitambula bulungi buli omu alina akagugu gye kamusuula kale no mwewale abantu okubazza emabega ate mukozese nnyo amagezi agagoba enswera ku bbi nti bwe mba nga mbadde mu lubiri egyendi ng'ebintu byange jjajjanjanukula bitambula bulungi era nga orders azimpa lwaki omuntu ajja mu bulamu bwange obadde okimanyi nti emisambwa girina akatundu ka nabankema obadde okimanyi nti emisambwa kisaawe kya mupiira sayidi emu eri ku ggoolo y'eno sayidi endala eri ku ggoolo y'eri buli omu awakanya munne buli omu agamba nina okuwangula lubaale takoma kukema wabula ekyenjawulo kwe kwewala byonna n'ebigambo ebiva mu bantu kwe kunywerera ku kye waabaddeko okulabika nti okiggusa okutuuka w'otuuse oli waakuweera amagezi oyinza okusanga tebibadde byangu kyokka obadde ogenda okuvuunuka obusungu ate bagambye nti egindi ye wajja okukusobola kati mu kugenda egindi nga jjajjawo si yakulagidde laba ensonga ezimu bwe ziddako emabega katono bw'oba obadde obuzeeyo emyezi ebiri okuwangula laba bwe gifuuka emyezi 8 kubanga ne mu kifo omwo oba olina okumanyiira okitegedde kale ebintu ebyenjawulo tulina okubyegendesa kati twagala tuwulirize akatuntundu kano kuba kakulu akatuntundu kano ekitubonyaabonya kyava ku ki lwaki tubonaabona lwaki abantu babonaabona abatusooka balina kye baakola ekyali ekibi lwaki buli kyenkwasako nga lukigaana lwaki bwe njagala okupulaninga ebyange bikoma mu kkubo abaffe abatusooka balinawo embeera embi gye baakola nga yetubonyaabonya baayokya lubaale baamusuula oba baamwegaana katwagala kuwulira waliwo omukyala wano omukyala ono mugwere oba mukyala ono mugwere twagala tuwulire omukyala ono ekibonyaabonya abantu alabika akirina okitegedde omukyala ono mugwere ekibonyaabonya abantu alabika ye akirina kati waba kirina njagala tukiwulirize okitegedde njagala tukiwulirize bulungi bw'aba nga akirina nyabo jjajja neera nenfuna obubaka obulala nga ndi ne sissa wange omuto naye mbu nga waliwo abali tugoba ne batugoba kati ne tuddukira mu miti gya muwogo waliwo muwogo eyali alimiddwawe kumpi n'ewaka ewa neiba ne twekweka omwo naye nga buli gye twekweka wabaawo abatulagirira ne bagamba baabaawo ate ne tweyongera okudduka naye nga bali tugoba kati nze kyenva mbuuza mu mutima kyova mbabuuza abo abaali batugoba ne mbagamba abo batugobera ki okitegedde yabadde ne sisita we waliwo ababagoba babaddusiza misiri gya muwogo naye ng'ono yeebuuza batugobera ki kati awe wali firimu njagala tuwulize bulungi akatundu kano firimu eri ludda wa mu kubonaabona kw'omuntu babagoba babazza miti gya muwogo emiti gya muwogo first omusiri gwa muwogo y'emmere ey'omu ttaka emmere ya kabaka bulamu emmere y'emizimu okitegedde babagoba babazza mu musiri gwa muwogo musiri gwa muwogo tugulabye mmere enkalu ya mu ttaka kitaka kya nawansi ababanja yabayigga naye abayigira ki mmere tugirabye mmere eba ya kabaka bulamu emmere ebeera ya mizimu mmere enkalu eyo muwogo lumonde ndaggu bukopa biki bituwe bityo kati babagoba babazza mu misiri gya muwogo kati twagala kumanya firimu okitegedde firimu eri ludda wa firimu eri ludda wa ey'omukyalo ono akati katuyongereyo tulabe n'omukyalo ono ddala lwaki babagoba abuuza ekitugobya kiki ne tweyongera okudduka naye nga bali tugoba kati nze kyenva mbuuza mu mutima kyova mbabuuza abo abaali batugoba ne mbagamba abo batugobera ki ne baŋŋamba bali bagoba lwa nsonga abeewamwe bamenya ennyumba z'ebukojja nga bali kugamba mbu ekitugobesa lwakuba bamenyawo ennyumba z'ebukojja
Nyabo n'omulala awuliriza wamanyaako nti wamwe waliko kye baakola, wamanyaako nti lubaale bamuyisa bwe bati. Kati mwe abatambulira ku bigambo by'abantu, abantu bajja bazunza nnyo. Osobola okutuula mu kifo nga mwattu by'oyagalawo weebiri naye nga bugumiikiriza. Okubonabona si kufa ng'olina okubonaabonerawo. Oba oluddewo oba oyise mu bugigi nga ye jjajjaawo kibonerezo. Eri abantu ababuuza bye ndiko sibitegeera, gye ndaga sirabayo naye nga jjajjaawo bigendererwa bye. Teri muntu akeera nkya kusibira mu kifo, wabula jjajjaawo yakusibira mu kifo. Obeera wadde mbogamba nti binnyiye oba bintamye. Okitegedde? Kati obubaka bw'omukyalo ono bweyolese lunye. Bajjajja be baayokya ennyumba za lubaale ez'ebukojja, naye nga tibakugamba bukojja kuba teri famire yeeno esobola kusituka negendeyo kya ssabo bukojja bwammwe. Obukojja bagamba bintu bya Kabaka. Mwalina embuga zammwe, baali bakola ku Bwakabaka, baalina Obwakabaka, biki abiwammwe baabyokya. Kati obubaka bubugamye nti ekibagobya n'ekibabonyaabonya kubanga ab'ekika kyammwe baayokya ennyumba z'ebukojja bwammwe. Kati bw'obeera wa Kibuggwe n'olobera ebukojja nti kirabika ab'ekika kyange baagenda gye bazaala maama ne bookya amasabo gaayo, ojja genda okunoonyereza nga n'essabo lyakoma dde okubeerawo nga ne maama wo tannabaawo. Kati tebagamba bukojja, bagambye nti abeewammwe baagenda ne bookya amasabo g'ebukojja. Kati gwe ng'omuntu omukulu agoba omuntu omukulu alina amagezi agagoba enswera ku bbi. Kituufu ab'ekika kyammwe baagenda ebukojjaawo ne bamenyawo oba ne bookya amasabo g'ebukojja? Wali olabyeko gye bazaala maama wo? Kubanga gye bazaala maama wo bajjajjaawo bubeera buko. Abantu basobola okuva eno abawasaayo ne bagenda bamenya ebintu byayo oba ne bookya ebintu byayo. Kati ekyo kutuula wansi kunoonya ebukojja yewa, ebukojja kiki, mbuga ki ze baamenya? Ebyo bakugamba nsonga za Kabaka bulamu. Abiwammwe baaziteekerera omuliro, abiwammwe amasabo baagasaanyaawo. Ebyo bintu by'ebukojja. Kwe kuloota ebukojja, kwe kusanga abantu ng'oli alina ebibbo bino bya kika, bino by'ebukojja. Olw'okuba alina ebirooto by'ebukojja, osanga omusawo ow'Ekibogwe olw'okuba awulira oloote ewa mu bakojja abo, oloote oli n'ekkojja, oloote oli gye bazaala maama wo, omusawo ow'Ekibogwe ng'akugamba kati nga bw'oteekeredde ebintu by'ekika, kati leeta ekibbo, gula ekibbo tuteekereremu ebintu by'ebukojja. Mujja biteekawo nnyo bwe munaba temumanyi ebukojja wategeeza ki. Okitegedde? Ebukojja maama Nnambi ye maama waffe najja kulera. Maama Nnambi mwannyina wa Walumbe. Kabaka bulamu bw'aba akubanja ye kkojja ffe najja kulera. Kwe kulootanga ng'otambula ne bakkojjaabo, kwe kulootanga maama wo. Abamu mulandukira ku bamaama bammwe, maama nakulooseeko, maama nakufunyeeko ekirooto. Mukazi wattu gw'obigamba tabimanyi, ate ebyo bya birooto mwana wange, naye nga kumulandukiraku. Abamu balandukira ku Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka, olw'okuba mulaba mu birooto. Naye Kabaka nno namulooseeko agenda kufuna obuzibu. Oluusi yaloose Kabaka Mutebi akaaba, yaloose Kabaka Mutebi atadde omukono ku ttama n'atandika okwogeranga mu bantu. Nze nno ndoota nnyo Kabaka wa Buganda ng'ali mu nnaku, ndoota nnyo Kabaka wa Buganda ng'akaaba. By'akaaba tebikkwatako, by'ayitamu tebikkwatako, embeera ze tezikkwatako. Guli mwoyo ogumutuddemu ogukulaga Obwakabaka bwammwe. Okitegedde? Guli gujja nga mweso. Bw'oloota Kabaka Mutebi Ronald Muwenda owookubiri ng'atulukuka amaziga, ekyo kiba mu mwoyo gwo nti Joko mugulaba nga gutulukuka amaziga, gwe oli mu kutulukuka amaziga. Buli lw'olaba Kabaka Mutebi ng'atadde omukono ku ttama, gw'obeera otadde omukono ku ttama. Lw'olaba Kabaka Mutebi ng'atudde mu ntebe tateredde oba ng'ali bwerere, tekitegeeza nti yatayambadde. Okumulaba ng'ali bwerere, Kabaka bulamu akubanja kumwambaza. Okitegedde? Yeeyolekera mu Kabaka bulamu. Ne muloota ku bantu ab'enjawulo ne mubagwirako eddalu. N'oloota ekirooto nga kikwatagana ku muganda wo, omuganda waleese eddagala n'alikutera mu mulyango, n'okeera ku musawo osombe eddagala omuloge kubanga naye akuloga. Okulandukira ku bannaffe, tutuule wansi tumanye ebirooto bye tuloota. N'oloota muganda wo ng'alina kyakkola oba nga akugoba n'ejjambiya,
n'osanga omuwi w'amagezi omukotogezi oba musawo oba muki abalina endagula enkyamu n'akugamba nti ekiro tukikize kyokka era muganda we alina ebintu byakola akutambulira ku basawo, enjawukana ne zijja mu famire ne mwekyawa, endagula eyawulayawula mu bantu yeetaaga kumalibwa. Okitegedde muganda we akuloga, baganda we bakusindikamu ebintu tebakwagala tebakwagaliza olw'okuba obaloota, kumbe by'oloota birala byambala ebifaananyi byabwe. Okitegedde ziri ziba firimu eyo editing. Naye abantu abasinga baawukanye, abantu tebakolagana, abantu kivuddemu bakyaye Lubaale, bamanyi Lubaale akyawaganya ebintu, naye nga agalooto n'okwebuuza n'okutambula obubi n'okutambulira ku bigambo by'abantu bituviiriddeko obutakkaanya. N'owalana muganda wo naye nga talina kye yali akkoze, n'owalana nnyoko naye nga talina kye yali akkoze, n'owalana omukazi muka kitaawo naye nga talina kye yali akkoze. Omukazi muka kitaawo yeyolekera mu Maama Nabinene. Maama Nabinene ye muloga asooka, ye nannyini ddogo, ye nannyini kutulugunya. Maama Nabinene yajjanga omukazi muka kitaawo. Maama Nabinene mu firimu z'obubaka yakkanga mukazi muka kitaawo, mama omuto. Okitegedde kakati ebintu ebisinga obungi bwe tutaabimanyi, si buli mujja wa maama wo, si buli mukazi muka kitaawo, si buli step mother nti aba mubi, wabula ebirooto bino byambala abantu abo gwe ng'olina kutambuza magezi kwenoonya. Omukazi ajjanga omukazi muka kitaawo aba Maama Nabinene. Maama Nabinene taloze ebitooke bye bigwa, Maama Nabinene talera baana, Maama Nabinene azaala naye talera, tayonsa, tasula na baana. Kati omukazi ow'omutima bwe gutyo alina kujjira mu mukazi muka kitaawo. Kati eri omukazi muka kitaawo nga ye omutima gwe tegubangamu wadde ogubaloga, eri omukazi muka kitaawo nga mubi, nga tabaagala baana batazaala, abo weebali. Ekintu kijja emirundi ebiri. Omukazi muka kitaawo bangi abataagala baana be basanzeemu, ng'era abatulugunya bajja batulugunya bajja baloga tebabaagala. Oluusi abakazi baka kitaawo balowooza mwe mugenda okutwala obusika biki, basika bazaawa bwe baagala abaana baabwe babeera basika. Kati ne batandika okubakolangako effujjo, okubawaayirizanga, okubatulugunyanga, okubagobesanga ewaka. Abakazi mwebali. Okitegedde kyokka si buli mukazi muka kitaawo. Kati ebintu bino ebisinga obungi abamu tubawalanira bwereere, oluusi n'endagula enkyamu eyawulayawula mu bantu. Okitegedde kakati omukyalo ono bamugambye nti ekika kye kyatambula ne kigenda e Bukojja ne kyokya amasabo gaayo. Kakati wali olabyeko ewantu gye muwasa, wali olabyeko abako basobola okusala ekkubo ne bagenda bakola olutalo gye bawasa abakazi. Kati kino kirabwa n'omwana ayonka. E Bukojja bakugamba wa? Ewammwe mwalina embuga nga bateekerera nga Kabaka bamumanyi biki, emirembe giri egyaliwo ab'ekika kyammwe amasabo ago ne bagookya oluvannyuma lwa Ssenkulu oba Nankulu eyaliwo ebiseera ebyo. Kati twagala twegendereze nnyo obubaka bwe tufuna. Okitegedde kati ono bulijjo omusango kati abadde ayinza okutambula n'agenda mbu ate simanyi ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo, simanyi abadde alina n'okulandukira e Bukojja bagambe nti mutusonyiwe kubanga wakatwayokya amasabo gammwe. Katwagala tweyongereyo n'omukyalo ono. Kati mbu baagala ffeffe ababa bazisasula ez'e Bukojja ennyumba naye nga bali tugoba, nga buli gye twekweka bategeera nti baabo buli gye twekweka batulagirira nga tulinga oba enkoko njeru nga tulabikira buli wamu. Embwa enjeru. Kati sisita wange oyo omuto yali asitudde omwana n'amukwata n'adduka n'agenda ewaka n'amuwa maama, n'amugamba maama nkwatire omwana ono nziruke kubanga sijasobola kudduka nga nsitudde omwana. N'atandika naye okudduka. Kati nze waliwo we natuuka ne ntandika okwebbika mu busubi nga neekululanga musota baleme kundaba, naye era n'ensigala nga bandaba. Jjajja n'enva mu bubaka obwo. Kakati nnyabo babagoba ne sisitawo naye ng'omusango ab'ekika kyammwe baayokya ennyumba za Lubaale ez'e Bukojja. Nkugambye gye muwasa omukazi ne bwe mugenda nga mugenzeyo ku kyalo bakulya mubeera mu kwewombeeka, temuvaamu na kigambo okuggyako nga baboogeredde. Teri wa kika kyo asobola kgenda Bukojja bwammwe n'ayokya nnyumba zaayo z'ataazimba. Kya nsonyi n'okuzira kizira. Okitegedde kati e Bukojja bakugambawo. E Bukojja ago matwale ga Kabaka bulamu, mwalina embuga zammwe ab'ewammwe ne baziteekera omuliro.
kakati ababagoba baba banja muzeewo ennyumba ezo bwotyo mu bubaka bugambye mulokole agamba bwati bwayogera Mukama okitegedde kakati mu mbeera bwetyo baba banja muzeewo ennyumba ezo kati siisitawo okumanya ng'olutalo luno si luto era si lutene akutta omwana we n'amutwalira mama we mukyala mumusigalizeeko asobole okudduka olugendo luno kulumalako okitegedde kati ebintu eby'enjawulo mulina okubyegendereza mulina okubyegendereza obuzibu bwe buba kansubire nti obubaka bwo butegedde bulungi mulina okuza embuga zammwe mulina okukola obutaweera era sisitawo atutta omwana ewa mama wa mumusigalizeeko kati ye lubaalo ono w'olubereberye abaana osobola okubalekera muganda wo kitaabwe maama wo jjajjaawo abantu abatabala lubaalo nabo wakutambula kutabaala biki kati abantu abasinga bazaalazaala dde olwebeeya lw'obwana tebasobola lubaalo ono abantu bano ninawo omwana omu nina abaana babiri nasobola okuba kumulekeraani bwebityo be basobola lubaalo mu lubaalo nabo waleebuleebu lubaalo nakolebwa ebbanga ddene si ttono lubaale w'entabaalo si ttono kati twagala tweyongere omukyalo nunno alina ekirooto ekirala twagala tukiwulirize tulabe kubanga ensonga zino si ntene tuba tulina okugenda mu maaso n'okuba nga tuwuliza tuyiga bwe tusoma tagenda okula nga tutambudde n'okumanya nyabo leeta ekirooto kye ekirala Yojja neera nafuna obubaka obulala nali mu lumu yange nga neebase emisana ne ndoota nga boosi wange azze mu lumu yange weyajja genda mu maaso nnyabo bw'alonda kasasiro bw'alonda kimu ku kimu n'atereeza luumu bulungi n'atereeza kati nagenda olaba ate nga waliwo ekitanda ekirala ekirabika ekitali kyange kye nali neebaseeko kati n'ayala bulungi obuliri obwo n'abutereeza kati we yamala obutereeza n'ajja ku kitanda kyange kwe nali neebase emitwetwe n'agalula akaso mu bbanga ng'ayagala kunfumita naye ng'akaso ako kaali keeru we yakagalula bw'ati we naddira enkulu kakati ono alina omusambo ogwamuwasa kyekiri ekibadde kiro ekimuloose bukojja oyo kabaka bulamu era gwe guno omusambwa ogulaga nga bali mu luumu alinamu obuliri n'omusambwa gulinamu obuliri omusambwa ne gwala obuliri ne gukola ki oyo ye bbaawo kyokka bbaawo akuwadde omweso okumutegeera olina kusooka kutegeera yamukongojjanga olina kusooka kumanya ani yakongojjanga balo ye kabaka bulamu ogwo gwe muzimu ke kambe kano jjajjawo akubanja akambe ako katambula kati akambe katuula mu kibbo mubeeramu ensimbi engezi 9 n'amatembe amagezi 9 oba ensimbi 4 oba amatembe 4 ekibbo ekyo kibeeramu akambe akaganda oba akambe ak'ennono oba akambe k'omuzimu okitegedde kubanga tujja kulaba akambe akaganda ak'abanyarwanda kalala ak'abaganda kalala oyinza n'okusanga nga n'akamwanga mulala kalala naye akambe kajjajjawo ak'omuzimu kati ekibbo ekyo kigendamu waafu zino ezibeeramu ebituli ssente z'edda waafu 2 kyokka ate ensawo ya lubaale mugendamu waafu 9 bw'oba tezisobodde oteekamu 4 ensawo ya lubaale gye njogerako ekibbo kya lubaale kigendamu waafu 4 okitegedde kakati mu katuntundu kano akambe omusajja bw'amaze okwala obuliri kuba lumu mugibaddemu babiri oyo ye kabaka ye bbaawo era ndowooza ono omukyala ebyobufumbo bwe si byangu ayinza okugamba nafumbirwako ne bintama nenvaayo nenjagalako omusajja ne bintama nenvaayo nentandika obwezi manyi kati ate bano abagwere si benzi balwadde tribe y'abagwere benzi balinganga abanyolo batoolo babanyolo batoolo balina ekyekwaso tebalina moto ega nti omusajja tayangwa omusiiza omusajja tayangwa okitegedde kyeki balabika benderawo gali magezi abakazi bahawa ekyanya nti ne bw'oba ne bbaawo ennono y'abatoolo embereberye egamba bweti bbaawo bw'aba agenza okukola mulamu wo najja n'asimba effumu mu lujja lazima otega butezi eba n'emboga nno emboga z'ebiseera ebyo nazo nno zaatawaananga oba wenjogera emboga mugitegeere
ono ndiko ono omukyala yeddira engeye Nabunya, ate nno Nabunya si wange yekka, waliwo n'owolugavi gwe bayita Naluyima, Naluyima okitegedde. Kati omukyala oyo Naluyima alabika yali abonaabona nnyo, oba Nabunya yabonaabonanga nnyo kubanga ennono y'abatoolo eri embereberye. Kati lwakuba endwadde zajja baleka nga tebakyagisoosowaza, naye luli ennono omusajja tayangwa. Kati mulamu wo bajja n'asimba effumu mu luggya nga bbaawo taliiwo yagenze dda, lazima olina kwekuba bwekuba ekisenge n'otega. Ate era bbaawo bw'akomawo n'asanga effumu eryo nga liri mu luggya, amanya mukyala wange alina by'aliko, alina omulimu gw'akola, kiri mu nnono, tayomba talwana. Okitegedde. Kati oyinza okusanga abatoolo nga tebakyalina gundi eyo. Kati si benzi balwadde, olw'embeera ezo okugenda nga zivaawo, si benzi balwadde, ate omutoolo tamatira. Omutoolo oyinza n'okwesibako omulawo n'obeera nga agoya akawunga era tamatira. Kakati ne bano abagwere, abagwere kati oyinza okusanga nakugamba nti nafumbirwako, ate awo nenyongera nefumbirwako nenzaalayo abaana 2. Akati awo nze bwe byannema byagaana netandika obwenzi okwagala ono n'omubuuza lwaki wali oyenda, nakugamba nti munne nali nnoonya musajja wa kufumbirwa nga ndowooza anaava mu abo, naye era basajja bonna kyekimu, basajja bayaaye, kati nabyesonyiwa. Be bano abagwere, okitegedde. Kati oyinza okusanga omukyalo ono nga yayenda n'akuuwa n'alekawo katono, tebabeera benzi balwadde, okitegedde. Era ndowooza obusolo singa bwali bwogera, singa okasanga mu kkooti nga kamuwaako obujulizi kyandabizza ennaku, yeetaaga kusibwa. Abakyala abasinga obungi obusolo singa bwali bwogera, singa Katonda tuyamba n'abuteekamu eddoboozi, wandisanze bwaba kubadda mu makooti ag'enjawulo. Era singa abakyala baliyo mu makomera bavundiddeyo lwakutulugunya busolo obwo. Busolo butulugunyiziddwa nnyo, bulabye ennaku, bulabye ebizibu bingi nnyo. Era oyinza okusanga obusolo bugejjesa nnaku nga kandibadde katono nga kali kuli nga kakoowu nga bugejjesa nnaku. Ate singa abakyala baali bagezi, singa babusako ebigimusa, omukyala ayinza okwebaka mu buliri kiro neyebaka bugazi n'aleeta obukuta bw'enkoko, buno bukalimbo bw'enkoko, n'ayiwako n'ayambala empale ne kabeeramu kali ne kafiiringa obugimu buno. Oyinza okusanga bandibadde n'ebintu nga binene nga batambula bajaagira bujaagizi nga balinga bino bikimpanze oba amazike, okitegedde, bajaagira naye kati tebalina na pulaani. Mufo ky'okuteekangako ebigimusa babuleka ne babukuluusanya okugenda okukatuukako ayenze nnyo, ayenze wano nawali, atuuse ne ku nnyanja y'omunnyo nga kaakugga kalinga akakwa, okitegedde. Abasajja abamu babalekawo lwakusanga buntu obwo nga bulinga obukwa, n'okwata kantu k'omukazi noga bannange ono naye mukazi, era yonna nga munene alina figa biki naye nga kkubo katuukako kalinga kakwa, kalinga kayenje, kali kuli katono, kalinga ka mwana muto. Abakazi bangi nga bakoze figa mabina manene biki, kiwato kirungi biki, n'omwegomba mu kkubo ogenda omutuukako kalinga kakwa n'ogamba oba ati nabadde enfaaki, genda okuba ku simu yo nga wagigyeko dda. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ebintu ebisinga obungi, kati ono omukyala bamubanja akambe ka muzimu, okitegedde. Ono omukyala alina okuteekawo ekikooyi ekyeru n'akyambaza jjajjaawe oba olugoye lwonna, kubanga eggwanga ly'abagwere tebakozesa mbugo. Weewaawo zisobola okubaamu nga bazikozesa, era jjajjaawe asobola oddusaba kubanga mawanga mangi agaakomaga, mawanga mangi agaakomaga, ne mu Banyarwanda waliyo abaakomaga. Eriyo Abanyarwanda abamu asooka okusaba olubugo, kyokka ennamba esinga obungi si ya mbugo. Eriyo abantu abasinga obungi amawanga mangi nga gaakomaga, ekyambalo ky'olubugo kyabuna. Tribes ezisinga obungi ezimu kyatuuka yabamu baakomagira ddala. Kati oyinza okusanga ne bano mu lubaale waabwe abagwere nga mulimu olubugo, kyokka ate ffe bwe tuba tumutandika tulina nno mukwasa ngoyi, ekikooyi oba olugoye lwonna. Kati oluvannyuma tumukwasa ekibbo nga kirimu akambe, bwe tumala obimukwasa aba alina okutabaala okugenda okubika Kabaka bulamu. Kati bwati bw'alina okutandikamu ensonga ze, ono aloota mbu ab'ekika kye bamenyawo ennyumba z'ebukojja, abadde no tagenda nga abalandukirako, agenda okubeetondera bane tusaba tusonyiwe ekitubonyaabonya bajjajjaffe bamenya eno ennyumba, bandigambye ate laba omulalu. Wali olabyeko abako abasobola okugenda gye bawasa ne bakolayo ebyambyo nebifaanaganako bwe bityo. Oyo saayansi wa lubaale, mwamenyawo ab'ekika kye bamenya ennyumba z'ebukojja bwammwe eza lubaale. Ekyo kirimu mmwe, noonya kkojja yaani, noonya ebukojja ya kyeki, ebukojja yewa. Kale kakati
kasubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno olina omuzimu gukubanja okugubika muzimu gukubanja ekibbo n'akambe kati omweso ngukuwadde kati katuyongereyo n'obubaka bwo buno tweyongere okuwuliriza okitegedde tweyongere okuwuliriza obulala nga ngenze ku ssomero gye nali nsomeranga naye nga ku ssomero eyo sigenze kusoma nali ngenzeeyo bugenzi kati mu kugendayo nagenda otuuka nensinkana omusomesa eyali atusomesanga n'ambuuza saala okomyewo okusoma mbadde manyi wano wamala pulira nnyabo agwendeesa asome nze ndi mu secondary waliwo omwana gwendeese asome kati jjajja mu bubaka obwo ssaawa za lanki we zaatuuka nga nina ogulira oyo omwana ebyokulya alye kati nali ngenze mu sente agulira mwana byakulya alye nensiŋŋaana esseppiki ng'egudde wansi nga wabula ebudde ku sigiri n'egwa wansi akawunga ne kayiika wansi kakati ono obubaka bwe buno bulaga nti ng'akutte ekkubo agenze ku ssomero ali ku ssomero n'ambuuza ononyeeki onamugaba sizze kusoma sizze kusomera obutereevu wabula ndeese mwana kati akakatundu kabuzaabuza sizze kusoma balinga baga togenda kutabaala kati eyo firimu sizze kusoma ndeese mwana kati ate omwana atudde mwani omwana atudde mu ggwe omwana gwoleese okusoma sizze kusoma masita abuuziza ati tubadde tumanyi wamala naye nga kituufu wamala kituufu olina bye wali okoze masita abuuziza tubadde tumanyi wamala ate ku ssomero kimyeki onaga ndeese mwana yagenda okusoma kati omwana gwoleese simanyi bino biyitanga nga masomero gano agafa ag'ensi omusomesa agambye tubadde tumanyi wamala okimyeki ku ssomero onaga sizze kusoma ndeese mwana yagenda okusoma kati omwana atudde mwani bakugamba nga yeyeegamba agamba yeyeegamba sizze kusoma wabula ndeese mwana yagenda okusoma kyokka omwana atudde mu ggwe era omwana ali mu ggwe era omwana abanja era ng'abanjira mu ggwe ndeese mwana yagenda okusoma nze sizze kusoma okitegedde kati ogambye nti waliwo olabidde entamu sefuliya evudde ku sigiri n'egwa sefuliya ebadde y'akawunga akawunga tusiba tukasomesaako wabula twagala tulabe essefuliya eno egudde kitegeeza kawunga kabadde tekakukwatako twagala tugende mu maaso tulabe kubanga bwe kaba tekakukwatako kiba kitegeeza tugenda kusamira kwanina kutabaala bbanga ddene kuba kagudde kayiise wansi akawunga twagala tulabe ddala ddala akawunga kikategeeza kyekyo kituufu tolitabaala kubanga akawunga bw'oluuta tekali mu bulamu bwo oba tojja kutabaala oba ojja kukolamu katono omale kyokka bw'oba oluuta nnyo akawunga oba obuwunga ng'obuluuta nnyo oba ng'okalya oba ng'olaba bakafumba biki oba ng'oluuta buwunga suwaddiiru obutonzi obwo oba olubereberye olwo obeera oyinza odda okubamu emyezi egiwera 8 kati akawunga koono kagudde sefuliya evudde ku sigiri twagala tulabe katweyongere tuwulirize omukyalo ono wakutabaala oba nedda kale nyabo tulinze ggwe genda mu maaso tulinze ggwe maama genda mu maaso n'ekirooto kyo ng'esseppiki we naava ku sigiri n'egwa wansi akawunga ne kayiika kati akawunga ako nga buli omu ali kayitako wabula ng'abamu bali kwegomba bakagyewo bakalye kati olwamala nze nenvaayo nali nkomawo nensiŋŋaana omusajja ng'alina eggaali wabula ng'eggaali eyo eriko ebyennyanja kati ng'akutte abaana 3 abaana abo abasatu n'atandika okubakuba naye ng'akuba oluyi lumu mu mutwe omutwe ne gweyasaamu tegweyasaamu naye nga gujjamu ebbwa wakati nga woonaafumita omuntu akaso mu mutwe ng'abalula omwana omu oluyi n'amubalula mu mutwe omutwe ne gweyasaamu n'avaawo n'akwata omulala naye n'amubalula bw'atyo paka abaana abasatu we baggwayo kati jjajja n'enzirayo eri omwana wange n'emugjayo ku ssomero
wabula ate nagenda olaba nga ate nzizeeyo kwako akawunga akaali kagudde nga ate nze ngenze nembegako akapiisi katono. Kati Lubaale woona ajjudde buzaabuza kati be bano betugamba bawuddisibwa abantu. Oli akusanga wooli tobitegeera bulungi tonaba kumaliriza nsonga nagamba eyo bandukayo eyo vaayo. Kati wuliza Lubaale woono agenze ku ssomero tica n'amugamba atononye eki nga wano tubale tumanyi wamala okusoma n'agamba ndeese mwana. Kyokka ebirooto bibiri bitegeeza ekintu kimu wabula ebirooto bibiri bituddemu emizimu ebiri. Omuzimu ogumu n'omuzimu omulala kuliko omuzimu omutuufu, omuzimu omulala gubuzaabuza ono. Okitegedde? Ku ssomero toyina kusoma wasoma n'omala. Kati ono yali akoze ku Lubaale alaga nti yasoma n'amala. Toyina kusoma wasoma n'omala. Kati omuzimu omulala gwo gugamba ndeese mwana kusoma. Gwe gunnannyini Lubaale. Gugamba ono olina okukola Lubaale olina okutabaala. Omuzimu omulala gugamba tetwabisoma twabimala. Kati omulala gugamba ndeese mwana kusoma, omwana atudde muono. Kati kyeki? Kati esseppiki y'akawunga neva ku ssigiri n'egwa. Era gwe muzimu guno omulala gumugamba ffe tetuyina kutabaala. Oba nfuna ogumu gumuga tetuyina kutabaala. Seppiki y'akawunga neva ku ssigiri n'egwa. Ffe tetuyina kutabaala. Era ono n'alaga nti nenkayitako. Okitegedde? Nenkayitako. Omukyalo ono agamba bw'ati. Era byonna bwe bibaddewo nzizeeyo emabega nsanga omwana wange gye namulesse. Nenziramu okusanga akawunga. Nembegako piisi. Kati omukyalo ono ali wakati mu matigga. Kiki kyateekeddwa okukola? Muzimu ki omutuufu? Omuzimu ogugamba nti baakusiibula wamala okusoma, oba omuzimu ogugamba nti jjawo akawunga tukalye? Omuzimu ogugamba nti tulese mwana kusoma gwe mutuufu, oba omuzimu ogugamba nti tateekeddwa kusoma? Kati muzimu ki? Omuzimu ogukulaga akawunga ng'okalonzeewo n'okalya gwe muzimu ogw'ensonga. Omuzimu oguyise ku kawunga obuyisi, bali abalala balidde ne bawoomerwa naye ono akawunga kayiseko obuyisi. Omuzimu ogwo guyise ku kawunga mukyamu. Era emizimu egyo ebiri bw'onooba tulwanye nnyo okuggyawo omuzimu ogumu, gye bujja ogenda kubonaabona nnyo n'ensi. Ffe tulabye ng'omuzimu omutuufu gwe guno, w'ogiddewo akawunga n'okabegako n'olya. Omuzimu omutuufu gwe guno, ndeese mwana kusoma. Omuzimu omukyamu gwe guno nti ffe tetuzze kusoma tuleese mwana. Okitegedde? Era omuzimu omutuufu omukyamu gwe guno nti akawunga nenkayitako buyisi. Kale kakati ekyo nakyo kasita nkikubuulidde. Omuntu mu ntandikwa aba n'emizimu egy'enjawulo, egimu egitaakola Lubaale era egitamanya nsonga za lubereberye, gibabuzaabuza nnyo n'akugambye ekikyamu n'omuwuliriza. Okitegedde? Kati katweyongereyo n'obubaka bwo nnyabo. Katweyongereyo kawunga ako. Jjajja nagenda okulaba nga waliwo omuti gwe tutuddemu, nga ngutuddemu, waliwo mukwano gwange baali bamuyita Nandawula, nga tugutuddemu basatu, nze n'omwana wange n'oyo mukwano gwange Nandawula. Wabula omuti ogwo guli kumpi n'ekyaki. Kati twali tuli kunywa poregi. Kati nakwata ekikopo ne ntandika owoleza omwana poregi ne muwa n'atandika okunywa. Kati nange nalina ebikopo bibiri nga birimu poregi, wabula nga poregi oyo wa kitundu. Buli olota akawunga oba ogenda kukola ensonga ebbanga eddene nga toli wammwe, buli olota poregi oba tubuyita obuugi, ebiseera ebisinga obungi wabeerawo embeera gy'ozooyitamu naye nga okola buugi. Era ebijjulo ebyo byonna bigabulibwa. Bw'olota caayi omukalu oyo bamugabula, naye nga bw'omala omugabula, caayi omukalu abeerako amajaani abamu ne sukaali. Kati caayi oyo omukalu bw'omuloota ategeeza bukyayi bw'olina mu nsi, mu bantu b'ensi, abantu bo
ne lubaale okutwaliza awamu. Kaakati ng'omulota kyayi oyo mukalu aba ategeeza nti oyolekedde okukyayibwa oba sekyo nga wakyayibwa dda ku mirimu emikwano tegiwangaala biki bwe biti abasajja b'oyagala oba abakazi b'oyagala tebawangaala. Mu kyo ogenda mu lubaale n'ofumba kyayi oyo mukalu n'omugabula ewa mama Nabuzaana embuga eyo bw'ebeeramu. Kati bw'omala omugabula oyisaawo ennaku 4 n'oteekateeka kyayi ow'amata ng'aliko n'emigaati. Kyokka emigaati egyo girina okubaako n'obugaati buno bubbanzi. Mu lubaale kigambibwa nti bwe bw'abaana kubanga butono babuyita mwana akaaba. Era kyayi oyo ow'amata tomuteekako majaani kuba majaani gategeeza majaani, oteekako omudalasini. Kati oteekako emigaati egitegeeza obwegassi oba okuddamu okuteekawo ekitundu ekigattaganye ne bajjajjabo n'abantu b'ensi. Okitegedde ge mata. Kati wayita ennaku 4 ng'ofumba kyayi omukalu, kati ate awo n'ofumba kyayi ow'amata n'obeera nga ojjawo obukyayi obwo. Kati bw'oloota obuugi by'oba okola ne by'oba oyitamu mu nsi, lubaale ye aba alaba buli kyokola kyonna buugi bwereere. Oba bw'oloota obutogo, ani kati njogera bwe ndi ekyenkya wano, njogera bwe ndi ekyenkya ng'era bw'omanyi kubanga kati akuba nti ekyenkya ono naye yakisiise nnyo, yakisiise nnyo. Ati aye najja mpa enkoko eyasuzeemu, najja mpa enkoko eyasuzeemu, namugamba saagala ate ampadde ne kawawaatiro nako sikaagala. Yandibadde anteekako ekisambi. Kazi ekisambi twakiridde kiro, ekisambi twakiridde kiro. Akati abugumizza kawawaatiro. Kale naye era tekijja kuŋŋaana genda mu maaso nakusomesa wadde njogera ndya awaya nti njogedde nnyo enjala nayo nennuma ngenza okulya olubuto nga lwereere. Ne ŋŋamba owaaye kankole ebibiri osanga nnaabojjera baga atege ebibiri tabojjerera, osanga nnaabojjerera. Akati bwe tudda ku kitundu ky'omukyalo ono, kitundu ky'omukyalo ono mbagambye bw'olaba obuugi era babuteeka mu nkola obufumba. Bw'omala obufumba kiba kitegeeza nti by'okola ne by'oyitamu mu nsi ne byonna ggwe by'olowoolezaamu ye lubaale agamba buugi bwereere, okola buugi. Kati olina obufumba n'obuteeka wali tobunywako n'obugabula ewa Nabuzaana, yakuyambako okujjira obuugi mu nsonga zo. Kati wayita ennaku 4 era ku buugi obwo ng'ofumba kyayi w'amata naye olina okukakasa nga kubaako emigaati. Kati bw'oba oloota obutogo era akatogo bakateeka mu nkola. Kabaka Bulamu atera okuloosa akatogo, Bamuyana atera okuloosa akatogo era bakateeka mu nkola. Kyokka abantu b'emimwa, abantu ababi, bw'awulira oloosa akatogo ng'akugamba okyaloota n'obutogo. Kakati ate mu kifo kye wandiyambye omuntu oyo n'omugamba nti akatogo siteepu, akatogo ddaala, ate onafuya munafuye ng'omuteeka ku ddaala lyo ly'olimu. Olw'okuba gwe tokyafumba butogo ate olowoozesa n'ono atandika nti tateekeddwa kufumba katogo bwo butogo era n'omujeregerera nnyo era n'akyawa akatogo. Kati akyaye bukyayi katogo naye nga takatadde mu nkola, kati anaatuuka ddi ku ddaala ly'oliko. Eriyo abantu ababuguyaza bannaabwe nga babalowoozesa nti siteegi kwe bali ne bannaabwe kwe balina okuyitabira. So omuntu ono akyagabula wala gye waba Muyana, gwe bw'obanga olwaliro oli ku siteepu egabula mwenge, leka kulowoozesa ono nti omusambwa tegunywa walagi. Basirika busirisi oli n'omuleka n'akola buli jjajjawe kyamugamba okumugira ddala wansi ku nnamba emu. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Era bw'oloota akatogo oba olina okufumba akatogo era n'okagabula eri jjajja eyakakugambye. Kati obutogo kitegeeza nti mbadde n'obutogo mu nsonga zange mu bulamu bwange ne mu byentambuliramu mu nsi. Kati bw'okafumba obeera osaba jjajjawo okuggyawo obutogo obuli mu bulamu bwo. Kale kiddako ofumba mumbo gwa mmere gusobole okubumbirira ensonga zo. Okitegedde? Kati omukyalo ono alina waalabye ng'alina ennandawula, simanyi batudde mu muti biki biki. Kati nnandawula eyo nnyota. Okitegedde? Wali tulabye Kabaka Bulamu obwo obwakabaka Bulamu. Kati wano tulabye Maama Nnandawula, ennyota mw'otambulira eya Maama Nnandawula. Wali twalabye nti mukakkojja najja ne maama, oyo ye Maama Nabinene.
kati wano tulabye maama Nandawula kitegere kati bannalongo babiri be bakyakweyolese kitegere oyo maama Nandawula oyo Nnaalongo ewa Kabaka Ndawula eyo Nyota maama Nandawula agamba ki kitegedde kati katweyongereyo n'obubaka bwo nyabo kwoli ku mukutu butereevu genda maaso kati mba nkwata enywe oyo mukwano gwange Nandawula n'angamba tonywa sooka olabe ekiri mu porridge oyo afumbye obuugi aba akwata anywe mukwano gwe Nandawula n'amugamba tonywa sooka olabe ekiri mu porridge oyo nagenda otunula mu porridge oyo jjajjange mulimu ekisaanyi eky'amajimbi n'angamba kati olaba ekyobadde ogenda okunywa ekisaanyi eky'amajimbi oyo ye mukama wo Kabaka Ndawula ate era bulongo bwa Kabaka Ndawula bulijjo obadde tomanyi kyokola bulijjo obadde okola buugi ebyensi byotambuliramu biki byonna byonna buugi bwereere wabula bagambye togenda nabyo mu maaso obutagenda nabyo mu maaso kyeki twagala buli nnyingo tugibannyonnyole obuugi bw'obaddemu buli kimu nga buugi buli kimu buugi okugamba nti togenda nabyo mu maaso kwekugamba nti sooka okebere mu buugi bw'onywa kwekugamba nti sooka weetunulemu mu byokola mulimu obulwa mulimu obutwa okitegedde byolowooza ne byobaddeko ne byoyitamu mu nsi biki ate wano ngenda kufumbirwa njagala kufumbirwa wano njagala kugenda Bulaaya kukola wano ate no biki kale nga tofuddeyo ku nsonga z'abajjajjabo bwe buugi kati agambye sooka otunule mu byokola ddala byokola bikuyisaamu nga tulaba ogenda kufuna obuzibu bwayogerako kyeki bwe bugigi ge majimbi kati obuugi agambye lindako okunywa sooka omale okukebera mu buugi bw'okola ki bw'onywa n'osangamu ekisaanyi kyokya ekisaanyi kiriko amajimbi bakugamba nti ogenda kufuna obugigi mu bulamu bwo bw'otagenda kumanyako we buvudde ogwo mweso okitegedde kati maama Nandawula kubye omweso nti Kabaka Ndawula akubanja tulabye omweso guli ogwasoose mukakkojja ne maama ne bajja ne bakwaniza ne baga nti nga tubadde tuludde okukulaba tusanyusa okukulaba kati paati B oba ekitundu ekyokubiri tulabye nga maama Nandawula akuba omweso naye asikazza wuwe agamba Kabaka Ndawula ng'akubanja mu kukubanja olowooza ogenda kufuna emirembe nga tulaba ogenda mu kaseera ak'obugigi kati obuugi bye bino by'oyitamu mu nsi kati agambye tunula mu buugi nga tonnanywa bagamba tunula mu byensi nga tonneeyongera nabyo nnyo mu maaso kati kwe kusangamu ekisaanyi kirina amajimbi kyokya bwe bugigi bw'oyolekedde okuyitamu mu nsi okitegedde nyabo okyaliko ku mukutu tonnavaako genda maaso n'obubaka bwo wabula mba nkwata nekiri ekikopo ekirala era ekyobuugi obwalimu obwange nga bwa kitundu n'angamba sooka obenga buyiwa nagenda okuba nga buyiwa ng'ekisaanyi nabwo nga bulimu ekisaanyi wansi naye nga kikoze obutwa wansi n'agamba olaba ekyobadde ogenda okunywa kati weyamalawo n'atandika okuŋŋamba n'andaga awo sajja awo wali we twali tutudde ku kyaki akati nsuubira n'omwana omuto akitegedde n'obwekitundu yagga nti nga tonnanywa sooka omale okulaba ekiri wansi bwe buugi mulimu ekisaanyi mulimu n'obutwa wansi ensi mw'otambulira erimu obugigi ate erimu okufa ensi mw'otambulira tekoma bukomi mu kunyigiriza wabula owunzika ne mukenenya kutte owunzika bulusera kutte owunzika kansa kutte owunzika lusazi zikutte owunzika endwadde zinnamutta zikutte ekisaanyi kitegeerera bugigi kiri mu buugi agambye tekoma bukomi mu kulaba kisaanyi mu buugi wabula buyiwe olabe ekiri wansi osanzeyo obutwa yensi kwe tuli bagamba by'otambuliramu byonna buugi byokola buugi wetunulemu nga tonnaba kunywa wetunulemu nga tonnagenda nnyo nabyo mu maaso okitegedde omuntu asooka kubonaabona oluvannyuma n'atambula bubi akawuka ne kamusena bwe butwa obuli wansi mu kikopo ye kakati ono omukyala lwaki ntawa nnyo naye nnyo kuba kati
anaategeera aba ategedde, naye n'oyogera ku muntu omufiira kati abantu tebategeera, balwawo okutegeera. Kati n'oyogera n'amaaso ne gakubalagala, okitegedde. Kati ekirooto kye tekinnaggwayo, naye naawe owulira weevuddeko, owulira obukooye. Nze mba nsuubira okuba nti otegedde. Kale obutundu obusigaddeyo tubuleke, tubuleke. Naye onyagane nampa akawawaatiro k'enkoko wano, bannaaye ebintu bya wano nabyo olemwa. Kawawaatiro kitera kaagala te kankayezezza anti ekyenkya otakeera kyankya oyinza okuwangaala, tosobola. Oba olina okulya ku kyenkya n'onywa ku kacaayi, olwakuteerako ne ku bidoodo binakati ebyo jjo byo suuza. Abamu no bamanyi nti okusiika ennyo kwe kulya, bamanyi okusiika ennyo kwe kulya, n'osanga oli basiisa ebintu, essowaani eringa eriko emizi. Nze ebyo sibirya. Mulimu abakyala abamu ab'obujanja abalowooza mbu bw'asiika ennyo bbawerwa naamuwaana, ne balyoka baddira ennyaanya, simanyi ne bazigatta na biki, kati ne bafunamu ebintu bino ebimyufu, bibanga bimyufu, nnyaanya, butungulu, ne babundula mu butto, n'ateekamu ebintu kaloti, biki bitutu. Kati agenda obimaliriza ng'onoonyamu akafi k'ennyama ke yasiise nga kali munda muli, nga bino byonna bibembedde nga biringa mizi. Biba ng'emizi nga omanyi. Kati abakyala abamu bo bagamba simanyi ketalingi, simanyi twabisoma biki, simanyi tuli bakugu. Ne balyoka baddira ebirungo ne bagattika ebirungo ebyenjawulo ne babisiika, nabyo ne bivaamu ekizimbulukusa oba mmere oba biki, bibanga nabyo ne bikola ng'emmere. Kati ne basala obufi buno nga butonotono tugambe akusiikira nnyama. Kati n'onoonya akafi k'ennyama ng'obyerula bweruzibizza ku bbali. Kati abantu ago gonna gantu bagalya ne bagateeka mu lubuto ne bagawaana, ndya bulungi, nkola biki. Kati nze kanneeriira ejjobyo maada kanneeriira ejjobyo. Naye banne n'embuto nazo zitereka. Osanga omuntu nga kufuuwa bufuuyi muyinza okudduka mu mmotoka. Ate n'abantu abayivu, abantu abayonjo, abamuyonjo kungulu naye akufuuyire. Bwe mubeera mu nnyumba omukka gumalamu emyezi 2 nga teguggwangamu. Era abantu abasinga beesigama nnyo ku perfume. Omusanga perfume nga baamugula naye nga baamugulira ekyo nga nannyinimu afuuwa. Bannange emboozi za wano nazo olemwa. Osanga amaka agamu ng'abazadde tebakubye baana woowe. Ani ayonoonye? Ani afuuye? Kumbe taata. Kulya ga ntuntu. Abamu bwe bafuna ssente ziboonoona. Omukazi n'alyoka addira ebintu n'asiika ennyama, ebifi by'ennyama biri mu birungo munda, butto yenna ateŋŋeenya buteŋŋeenya, ebintu biddugavu biringa mizi, bye bayita ebirungo, kwe bayita okufumba okw'omulembe. N'osanga omusajja nga yenna abulukusa amatama alinga akabizzi. Okitegedde? Omukazi n'azaala bubi, amasavu ge mangi, bwe bamutunga wuzi tezinywera bwe zipasuka mbu ate olukindo lwazzeemu. Abakazi ne bagejja obubutobuto n'akakwatako konna nga kalebera nga kalimu oluwombo lw'amasavu. Okitegedde? Ne balooza mu maka beeyagala. Ebbanga tono nnyo nga balina puleesa bombi. Kale nze bwe nkeera okweriira ekyenkya ng'enkoko baagifumbye boyiro, mba nzizza musango ki? Ye ebyange bikwatako. Kakati banteereddeko doodo, nabagaana n'omusiika. Doodo, essunsa, nakati, byonna tulira ddala ekintu ekiri ku oligino, ekivaamu kali akazza akakaawa kasupu akali ku oligino bajjajjaffe tebaawangaalirako. Myaka 25 nina okuba nga ndi ku nsi. Bano bonna abawuliriza YouTube balina okufa nga nze wendi. Balina okufa nga wendi. Balina okufa nga wendi. Kandabe oluvannyuma lw'emyaka 10 nja kuwasaayo awo omukazi. Nyingire 15 mpaseeyo awo. Mpaseeyo. Enaafiira ku myaka 25 nja kuba abakazi bo.
mpakidda lukunkumuli naye kati bano abali agantu omuntu nakakana ku bintu akanyama omulamu akanyama ke baguze kali muli munda katini ofi butona yerula bweruzi kali muli mu galungo kyokka notula ku sowaani ng'ebirungo biringa omuntu n'abeera ng'ali emizi obusungu ewaawo abakuumi isodde ne tuna Namugereka Chwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu